Tereza kakeko musomesa atakuba wuyo. Bassebo ne bannyabo neeyongera okubeera nga mbabuuzaako nate bwe lutyo n'oluyimba lukulagirawo nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, n'olwekyo ne bakkuutira nga bakugamba nti tukikuumenga. Awummule mirembe omugenzi Polycarp Kakooza bw'atyo ne yayimba oluyimba olwo, ate okubeera nga ayongera okubeera nga alusiga mu mito emito ffe gye twogerako entakera egiggumiza ekibira. N'olwekyo bw'atyo no yaluyiya mu mwaka gwa 1939 anajjukirwa nga awummule mirembe. Bassebo ne bannyabo, nze Dokita Batindira Bamaga Kaddubaliga Yankoona, ne leero nteedde okubeera nga tweyongerayo okubeera nga tuyiga. Bassebo ne bannyabo, olunaku olwaleero nsooka okubeera nga neebaza yenna amanyi nti bw'awulidde ekitiibwa kya Buganda n'ayimukirawo okubeera nga kissaamu ekitiibwa. Bassebo ne bannyabo, bw'owuliranga oluyimba ekitiibwa kya Buganda lw'oteekuluntazanga oyimukanga okulaga nti ensi yo gissaamu ekitiibwa. Empisa ze tuyita ez'obuntu bulamu kwe kulaba nti olina ekintu ky'okola, ffe ng'eno tetukulaba. So empisa ze tuyita ez'obuntu bulamu si kyekyo ky'okola nti olw'okuba tukulaba. N'olwekyo abakikoze mwenna mwebale nnyo era mwebalire ddala. Nsooka okubeera ng'era neebaza n'abantu ssekinoomu abavujjirira emisomo gino. Nnyinza obutabayingira bonna, naye mbagamba nti bassebo ne bannyabo mwebale nnyo ate mwebalire ddala. Olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo, nze Dokita Batindira Bamaga Kaddubaliga Yankoona, ate nga ffenno tweddira ntalaganya akabbiro maleere nayonka mabeere g'abakyala Banyankole era maama wange Kirabo Aneti. N'olwekyo omulimu gw'okuweereza Obuganda ogwo gwongwenyumirizaamu nnyo era ngwagala ebitagambika. Kyova olaba nti emisomo gyo lubeerera oba mbeera nzibu etya, tuteeka okubeera nga tugibatuusaako. Olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo, tugenda kubeera nga tetunatandika misomo gyaffe, tukola akalombolombo ak'okusooka okujjukira abantu abamaze ebbanga nga tebasikatidde, abantu abamaze ebbanga nga balaga okulumirirwa, okuyaayaana, okwagala ensi yaabwe, okuyitimusa ekitiibwa kya Buganda n'okulaba nti kidda ku ntiko. Olwaleero ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa 9/2021, luno nno lwe tuyita oluzingu lwa Wamunyi, luyita olunaku olwokutaano. Leero giweze emyaka 2 bukyamwami Mukiibi Franka Munnaluweero ow'ensonga atandika kuvujjirira misomo gino. Yadde yanneegattako nga 24, yadde yanneegattako nga 8, zaali ennaku z'omwezi zaalinga 8 ogw'omwenda 2019. Tetugaana kubeera nga leero ate tujjukira oba oliawo emyaka gy'amaze ng'alwanirira Obuganda. Twali tuteeka okukikola nga 9, naye olw'embeera ezeebeerawo
ebaddewo byonna ndi mukakafu nti mubimanyi. Omwami ono nga 8/9/2019 yanteera ku ssimu $3,000 najja mu kasanduuke kange. Bwe yatuuka mu kasanduuke kange ne yeetonda nga ŋŋamba nti alina abalwadde era naŋŋamba nti obudde buno talina ssente, naye aneetondera okumpeereza obusente obutono butyo ku bintu nga gye byawuliriza oba bye yaakafuna. Gyeyongera mu maaso naŋŋamba nti angoberedde oba agoberedde emisomo gyange. Ebbanga sirya wala naŋŋamba amaze ennaku 3 era yaakawuliriza odiyo za mirundi 3 zokka, nti naye odiyo ezo zisobodde okukyusa obulamu bwe mu nnaku 3. Azze avugirira emisomo gyaffe, azze avugirira emisomo gino emirundi gye tutayinza kubala. Era olunaku lwajjo nga 24/9 yampadde $5,000 nti nfune soda, nga tamanyi nti olwaleero lwe nteeka oba ndi mu kuteekateeka okubeera nga muwa ekitiibwa kyateekeddwa okubeera nakyo oba okufuna. Ekitiibwa bassebo ne bannyabo tukiwa abantu abamanyi nti be Buganda, tukiwa abantu abagamba nti be bateekwa okuvugirira Buganda, be bantu abateekwa okubeera n'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Ekitiibwa ekyo kyakoonodde, kyekitiibwa eky'obwensonga mu bujjuvu bwakyo, nti bulijjo mukiwulira nga nkyogerako ekitiibwa ekyo nti munnaluweero ow'ensonga, naye tetukyogeranga era tetulangiriranga nti ddala ye munnaluweero ow'ensonga. N'olwekyo olunaku olwaleero ekitiibwa ekyo akigwanidde, ne bw'obanga omuyita tokyerabiranga. Bassebo ne bannyabo, omwami ono Mukiibi Frank ebyafaayo bye tujja kubiyitamu mbeera yakawunguko ntandika emisomo gyaffe, ne siyinza kutandika leero kkiriza ogaane nga sinaba kubeera nga mwebaza. Omwami ono yeddira Lugave era nga ye Mukiibi. Ab'Olugave batuuma erinnya eryo naye eririna ensibuko. Ennono y'erinnya eryo abajjukira mu byafaayo bya Buganda, Ssebwana eyewaŋŋamya oba yaliko yatuula ku Namulondo nga Kabaka Chwanabaka abuze, oyo nno bw'atyo Kabaka Kimera nga tanajja okuva e Bunyolo. Ssebwana ye yali akulembera Obuganda nga kabaka. Kabaka Ssebwana nga bwe tuyinza okukyogera, bwe baatuuka ne bakizuula nti e Bunyolo eriyo omulangira ne bamuleeta, Ssebwana baamukolera olukujjukujju olw'okumujja ku Namulondo ye kyataategeera. Naye olukujjukujju olwo ebyafaayo ebyo nali mbinnyonnyoddeko, naye ndifuna akadde n'enkomawo n'embinnyonnyola ne tubinnyonnyoka.
Ssebwana bwe bamukolera olukujjukujju n'akiwulira nti Buganda efunye omulangira omutuufu bwe yali adduka. Bwe yali adduka, Ssebwana ono yadduka ng'ayolekera eggere emalanga, naye olw'okuba nti yadduka ng'ateeka okuyita ku nnyanja eyo Nalubaale, yagenda akiibiriza ng'alowooza nti abantu bayinza okubeera nga bamunoonya bamukwate. Olw'okugenda ng'akiibiriza ennyanja, okukiibiriza kwe kugenda nga weebalama mpola mpola, weebalama ng'olimu embeera y'okwekweka abantu abamu baleme kulaba. Kaakati omwami ono Ssebwana eggere ye yagenda akiibiriza mpola. Bwe baamulengera ne bagamba nti lengera omusajja oli omukiibi ali mu kukiiba. Olw'okwogera ebigambo ebyo nti lengera oli omusajja omukiibi ali mu kukiibiriza, mwe muva erinnya Mukiibi. Ne kaakati ab'olugave ne batuuma era erinnya lyatandikira awo ne leero balituuma. Bassebo ne bannyabo, omwami ono Mukiibi Franka Munnaluweero ow'ensonga, mwami muzira kuba azira ebyetaago bye, ate n'ateeka ssente mu misomo gya Buganda nga gino gye mufuna buli lunaku egigaba okumanya. Ono nno mwami muntu mulamu kuba obuwombeefu, obugezi, obukkakkamu, obuwuliriza byonna obiwulirira ku njogera bw'oba ng'oyogera naye. Ono awangaalira mu Luweero, kyava ayitibwa Munnaluweero. Alina amaka Luweero, alina abaana abawera, naye tetujja kubala kubanga ffe waffe tulina akalombolombo akagamba nti Omuganda yenna yenna tabalirwa nzaalo. Omwami ono toyinza kumukyaya Buganda oba oyagala oba toyagala. Era okuvujjirira asinga nnyo okwagala emisomo gino gyonna egirimu okusomesa abantu. Ekyewuunyisa musajja mugezi nnyo 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 nnyo. N'olwekyo ab'olugavu omubala gwabwe guvuga nti lwandugwa lwakatende serukulu lengejja simanyi lunangwira bw'ompa akawala ako ng'ebbanja liwedde. Mwami Mukiibi, weebale nnyo, weebalire ddala. Yogayoga Ssaalongo, bweza bwa mukasa bakagita bakakasirye. Babikulya balungi emirimu, wangaala buvule obutuba buwogoka embuyaga, wangaala busekuzo obuno bwatika, wangaala busolo kubanga wetwogerera n'omuwere aguwa, wangaala ngaminsuse yawangaala emyaka 999. Goludde ne lugaba nanyini byonna akuwe byoludde ng'osaba ate era wangaaza ezzadde lyo lyonna. Guno nno omulembe omutebi gunajjukirwanga ebbanga lyonna nti bw'atyo ayingidde ebyafaayo omugave, bw'atyo ye yasookera ddala okubeera ng'alwanirira ebbanga lyazze ng'avujjirira ssente zazampeereza sizimanyi na muwendo, tazimpangako nti azimpola, aziwa kubeera nti avujjirira Buganda. Guno omulembe omutebi gunajjukirwanga ebbanga
lyonna nti abaaliwo yemmwe era abaaguvugiriranga. Abasomo ne bannyabo ogono bwe gubanga guwedde, ankugamba nti kantandikire wano emisomo gyaffe, naye nga naawe oyinza okubeera omu kwabo ng'oyita ku nnamba yaffe eya 07732761 ate 27. Olunaku olwaleero ngenda kusomesa ku kintu kye bayita olubiri, tubeere nga tulunnyonnyoka. Olubiri luno luliko ebyafaayo. Olubiri luno Kabaka mwabeera, naye ng'obugagga bw'olulimi Oluganda ng'ogyeko okubeera nga kitegeeza nti Kabaka waabeera oba awantu wonna Kabaka mwabeera oba amaka ge tuluyita lubiri. Kabaka wonna waanaabeera, bassebo ne bannyabo, wakubibwawo ekibuga era wasooka kukubibwa kibuga Kabaka n'alyoka ajja mu ssaza eryo. Kabaka obudde bunaaliko yeero Naadi Muwenda Mutebi owookubiri, bw'atyo olubiri lwe yalukuba bbanda era ng'eno gy'abeera ekireka bbanda. Bassebo ne bannyabo, Kabaka toyinza kumwawula na lubiri, naye ekyalutuumye olubiri bwe nali nkola okunoonyereza kijja lwakuba nti okuva edda n'edda Abaganda baayagalanga Kabaka. Era ekitiibwa ky'Obwakabaka ne bw'oba ng'oli mukulembeze n'ogezaako kyaya Abaganda Obwakabaka, oba omala budde nga muzibe alingiza, kubanga Omuganda yenna ow'ensa amanyi nti tateekwa kwawukana ne Kabaka, ate era Omuganda yenna ow'ensa akimanyi nti Kabaka ye Nnamunswa. Ekiswa bwe kikeera enkya ne muvaamu Nnamunswa, butereevu enkuyege kuba kutaataagana, enswa kuba kubonaabona. N'olwekyo Omuganda kyava agwanira okubeera ng'ayagala Obwakabaka bwe, okubeera nga ssekitiibwa mu Bwakabaka bwe. Bassebo ne bannyabo, olw'okuba Kabaka we yakyalanga wonna baakubangawo, abantu baateekwanga okumwetooloola, ye n'abeera wakati. Baamubugirizanga era ne bamuzimbira ekifo kye ne bakikola bulungi yonna waanaabeera. Abajjukira mubimanyi ne mu byafaayo byonna Kabaka waakyala tuteekwa okuba olubiri. Kaakati olubiri luno olw'okuba balukuba ne beetooloola baluyita olubiri olw'okubibira Kabaka n'abeera munda. Nga bw'olaba na bagamba omubiri guyitibwa omubiri olw'okubiririra amagumba, kwegamba okubiririra kwe kubikkako. Olubiri olubiririza Kabaka ye n'abeera munda kyeluva luyitibwa olubiri. So nno olumu tukiyita ekibuga kubanga kibugiriza era Kabaka n'abeera munda, era ekyo wali okiwuliddeko nti kibuga oba embuga. Era embuga enkulu yeeyo Kabaka waabeera. Embuga yonna Kabaka waateekwa okubeera ebeera mbuga ng'ebugiriziddwa n'ekikomera ekitali kya matoffaali nga bye tulina, naye mukkiriza tugende n'emirembe emigunjufu nti kati olubiri lubeerawo yadde lubeera lwa matoffaali, naye nga emikolo na buli kimu ebyakolebwanga tebitera kukyuka. Bassebo ne bannyabo, njagala mukimanye nti enzimba y'olubiri eyawukana ku kisaakaate, era toyinza geraageranya lubiri na kisaakaate byawufu. Olubiri luba lwa Kabaka era lwabeerangamu n'ennyumba mpitirivu.
nga lubulungiriddwa olukomera lw'emmuli, naye emmuli ezo zabeerangako n'akalombolombo, zateekwanga okubeera empawule era ensito obulungi ate nga zisimbye butengerere. nja kuwa ekyokulabirako ekyangu bw'obanga okutte ku luguudo lwa wano ng'odda mu Masire Kasubi, tunuulire emmuli eziri kungulu zesimbye butengerere. Ako ke kalombolombo. Lwaki bateeka okuzisimba obutengerere? Kikolebwa kubanga Kabaka talina gwavunnamira. Kyokka kyekireetera emmuli ezo zisimba obutengerere. Bangi tebakimanyi, naye leero nkinyonyodde. N'olwekyo Kabaka talina muntu gwavunnamira. Kababeere bano abakulembeze bwe mulaba abeegwanyiza ebitiibwa byonna, tateekwa kumuvunnamira. Naye tekitegeeza nti tateekwa kutuula naye ne babaako ebintu bye bateesa, kubanga okuvunnama n'okutuula byanjawulo, oba okuvunnama n'okuteesa byanjawulo. Bassebo ne bannyabo, emmuli ezo ezaakolanga olubiri zaabanga zanjawulo. Mwali muwulidde n'olugero lugamba nti obusenze bukala muli Nazzikuno, nga bw'osenga ku kitundu mateeka oteekwanga okutemanga emmuli z'otwalanga ku mbuga ne badda ne bayooyoota ekifo nga bazzaako emmuli endala nga zino zikaddiye. Kyebava bakugamba nti obusenze bukala muli. Era omutuuze yenna bwe yamalanga okufuna obusenze obutuufu, Kabaka ng'omuwa ekitiibwa ng'oteekwa okutwala emmuli ew'omwami ne bazongerayo yogayoga ku mbuga. Ekisaakaate kyawukana n'olubiri, nakinyonyodde. Lwaki? Nti ekisaakaate ate kyo bwe babeera nga bakizimba, ebyo ebisaakaate bibeera by'abaami oba bakatikkiro. N'olwekyo nti ekisaakaate tekibeera kya Kabaka, kiba kya Katikkiro. Era emmuli ezizimba ekisaakaate zaabanga ngombe era nga zeevuuniseeko, ekitegeeza nti omwami oba omukungu ateekeddwa okugondera n'okuvunnamira Kabaka. Kwabangako emizigo mingi ku bisaakaate, kwabangako abaggazi ab'enkalakalira, kwabangako ebintu biyitirivu, naye byonna bibeerako emizizo. Bassebo ne bannyabo, olubiri luno oba olubiri lwonna oluteekwa okubibira Kabaka luliko obulombolombo eri abatakitwala nga kikulu. Ye n'ava eri n'ayingira mu lubiri tayina kyategeera ku buwangwa na buli kimu, naye olw'okuba nti kino kyekyotone kyenju n'okumanya giyite ekkana ebbanguliro kwe tuyigira ebintu eby'enjawulo. Kyenva nkugamba tuula. Omubala gwaffe gugamba nti essomero terimala kufuula mumanyi, naye likuwa ekitangaala ekyokumanya bino. Omwana tolowooza nti alibifuna mu ssomero, wabula obifunira ku kyoto, era ly'ettendekero lye tulina wano ewaffe eriri ku WhatsApp naye erisembayo. Obulombolombo bw'omu lubiri bwa njawulo. Buli kifo kyonna keeba embuga ebeerako n'obulombolombo. Ffe abamu bwe tutatwala nga kintu kikulu. Ekisookera ddala, mu lubiri temuyiibwa musaayi. Lwaki mu lubiri temuyiibwa musaayi? Amagezi agaagenderanga ku ekyo kwabanga kwewaza Kabaka aleme kutta abantu be mu ngeri ye. Omanyi bakabaka ab'edda baabanga bakambwe, n'olwekyo obusungu bwayinzanga okumutemba ng'omuntu yenna naawe bw'oyinza okunyiiga, n'amaliriza ng'omwami amusse. N'olwekyo omuzizo gw'omu lubiri obutayiirwamu musaayi kyebava bagussaawo. Era Kabaka ne bw'aba akaladde, kubanga okusunguwala kwa Kabaka tukuyita akukalala oba akaladde, takkirizibwa okuva. Ekintu ekyo kyaviira ddala ku mulembe gwa Kabaka Kintu bwe yafumita musajja we Kisolo Byoto Muwanga. Ebyafaayo ebyo biri mu kika ky'Ab'Engonge, ndibinnyonnyola, emisomo nkyalina miyitirivu mu nsabire. Bassebo ne bannyabo, mu lubiri okwewala era okuyiwa omusaayi mu lubiri temumala gasaatuukirwa. Si kulwa oyinza n'okwekoona akagere n'oyiwa omusaayi mu lubiri.
n'olwekyo kizira kaaba omukyala ng'abadde yeekoonya akagere takkirizibwa kuyingira mu lubiri. Naye simanyi oba twakola nsobi oba twakola kituufu, kubanga Kabaka Maasomogi yalengerera wala okukeera enkya obwami ng'obwakaggo ne tubuwa omukyala. Ekyo ndidda kubanga nakyo kintu kirala. Bassebo ne bannyabo, ali atya Omulangira Kenneth Tebandeke? Omulangira nkubidde ku ngabo y'Abaganda. Waliwo Omulangira mukwano gwange, Omulangira Simakookiro Henry Kalemeera, oyo n'ayagala Obuganda era ye mulangira bannanga agwanidde okubeera ekyokulabirako, ffenna tumulabireko. Mulangira Kimbugwe Yusufu, naawe nkubidde ku ngabo y'Abaganda. Mu lubiri bassebo ne bannyabo, temwegadangirwa ebyo ebintu ebyokwegadanga nti eri abantu nga bo kwegamba akasuuyi kabatemba buli kadde. Mu lubiri nti obanga boolaba tubadde mu nkuuka biki byonna, mu lubiri temwegadangirwa na mukazi yenno, olw'ensonga nti Kabaka tumuyita Ssaabafumbo, tukimanyi gy'aba akulira abafumbo. Kyova olaba nabannyonnyola ne mbalaga, nakwata vidiyo nga nnyonnyola oluguudo Kabaka njagala. Oyo Kabaka njagala era toteekwa kuluyitamu ng'okutte n'omukyala ku mukono, kubanga Kabaka ye Ssaabafumbo. Osooka kulusuka bulombolombo bwaffe Nazzikuno bw'otobuuza nti bwe nkikola mbaaki, ebyo tebatera kubibuuza. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, mu lubiri temufukibwa oba okufulumamu oba okukunkumulamu n'osanga eri abantu nga ye buli wamu yalowooza wonna nti bayinza okukunkumula. Mu lubiri tekikkirizibwa. Bassebo ne bannyabo, mu lubiri era temuvugirwa ggaali olw'okwewala okuyisa olugaayu mu Ssaabasajja. Lwaki? Omuntu buli bw'abanga avuga eggaali abanga ayawuza. Kyova olaba mu lubiri temukkirizibwa kuvugirwa ggaali. Bassebo ne bannyabo, mu lubiri bano abaana ababiibya mmwe be mutera okuyita abazimu tebakuba Kabaka mabega oba okumulaga amakugunyu. Naye wano ewaffe abantu abamu ebintu tebabitegeera. Osanga olinga mu butuufu abiibya ali mu kusambe, abiibya mu maaso g'empologoma naye nga alaga ssebo n'akabina. Tekikkirizibwa. Era n'omuntu yenna bw'amala okulanya takuba mutanda mabega, agenda kyennyumanyuma. Ebintu ebyo muze mubiraba ku TV obwo bwonna bulombolombo bwa lubiri. Mu lubiri temusula mulenzi atalinda wule. Nazzikuno bwe kyabanga naye ebyakaakati byadobonkana, naye kale ebyo nyinza obutabiyingira nnyo kubanga ebintu ebisoba n'abantu naffe ffennyini tubikola buli lunaku. Lwaki gwe otunuulira ekisubi ekiri ku maaso ga munno ate nga gwe ekiri ku liryo nga tonnakitunuulira? Bassebo ne bannyabo, mu lubiri temwagererwa nti gundi afudde, wabula tugamba nti aseeredde. Naye bwe tuvaamu tuyinza okukyogerera eyo mu bantu bannaffe. N'ekirala kye ŋŋenda okufundikira nakyo, bwe tubeera mu lubiri Kabaka tetumugamba nti nga kitalo ng'afiiriddwa, wabula tumugamba nti gutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja. Olwo n'olyoka oyogera amawulire amabi g'oba oleese. Naye abalala abatali ba Kabaka tubagamba nti tuyenjedde nnyo baffe, twayenjedde ne tudde eno neera omuntu oyo okutuuka okutufaako. N'ekirala bw'obeeranga mu lubiri dootolijjanga nk'ensa budde n'oyogera kino na kiri, weefuganga. N'ekirala abakazi tebatuula mu ntebe mu lubiri oba awantu wonna awali Kabaka. Tuve mu mwenkanonkano ogujja otuleetera emitawaana. N'ekirala kye ŋŋenda okufundikira nakyo, ennyumba za Kabaka zonna kye kiyitibwa ekibuga. Bassebo ne bannyabo, leero wano nnyinza obutassukawo. Neebaza mukwano gwange Mukiibi Fulanka, yoga onajjukirwanga emirembe n'emirembe. Amiina. Neebaza n'abantu Ssekinomu abatambuza audio waffe, Mwami Serumpani Frederico,
neeyongera okwebaza munywanyi muwaddaka lyesuubula Ramadan oyo nno omulimu gwakola gwa ttendo nnyo nengattako munywanyi Tamale Franka naye omulimu gwakola gwa ttendo nengattako n'abantu mwenna ssekinoomu abagoberera emisomo gino ate ne mujjongerayo lugabayo abasinga okubawa bye mwetaaga. Nze Dokita Batindira Bamaga Kaddu Balige Yankoona beera omu ku bantu abavujjirira emisomo gyaffe ng'oyita ku nnamba yaffe eya 07732761 ate 27 baffe empologoma ya Buganda awanga.